mukaluka no twezoba nako nga tanyega tutuse ku last abantu ba spending ze sente mpitirivu kalulu ako ojja kwekanga nga ba police board nabo balumwa lwa spending aje bakoze ki je bataddemu so kye kibaleetera nabo okwemulugunya kuba minister janga body ya government naye ate abamu bemulugunya nti government tiyateeka muki maanyi mukalulu kaabwe so waliwo embeere yetaga era okutuula ne tukukanya fenga abantu ne tuyambagana nga tukolera wamu nga abantu tunasika emigwa tunakomawa ensonga nyingi zetwagala oyogereko kubanga saa eno gwe hot cake mu bayimbi bonna mu ggwanga Uganda no za saha yasinga amawulire era ensonga lwaki tukunganye banyi bwe bati obeereko kyonnyonnyola ekisookera ddala ogamba otya Mukama Katonda w'amaanyi Allah wa buyinza n'emisambu egikuuma obwakabaka baffe bonna buli omu gyasibuka era tubisaamu ekitiibwa amannya gange bampita Semanda Mansur Kabaka King Saha Presidenti w'abayimbi Presidenti wa Umma era nga ntudde mu maaso gammwe okwongera okuttaanya kubanze kyemmanyi ensonga zonna kasitoziteeka mu lwatu oba omaze okuba transparent ate kiyamba na nnyo wabawo follow up okuva mwatandikira nawawe muba mutuuse eno press conference yakubawa updates tuli ku kikati kubanga akalulu kabaddewo ne bakasazaamu naye nga tebatugambye twatuuse kalulu nga batugamba minisita yawandika ebbaluwa ne batugamba minisita wandise ebbaluwa n'agituweereza naye nga amazima naye kenyini sigifunangako so wabaddewo obuzibu bwa communication ngera tuzze tukikuba okuva emabega wali nti fe abayimbi bode yaffe nnene nnyo nze posti gyendiko nnene nnyo obutaŋŋamba nondeka nteekemu transport mpakira abalonzi bange bave gye bavudde nga mbafunidde emmotoka ate ne batuuka e Kampala nga tewali kiriwo nga ate ninabapakira bakole ki baddeyo so awo ntukubamu ebituli mu communication yaliwo era twajja fe abamu abali tebamanyi mu kibuga okusuula akalulu kaffe bwe twatuuka mu kibuga polisi neekwata be yasobola okukwatako tugenda nitubanunulayo era kati essaawa eno tuli ku mbeera ya kulinda dirwe balina tugamba tugenda okulonda ate mu mbeera eyo tugenda kuba patient lwakwali twagala kuba patient nnyo olw'ebizibu bye tulina ffe ng'abayimbi ebingi ennyo abayimbi balwala abayimbi bafa abayimbi balina abalwadde balina ensonga zaabwe nabo ze bandyagadde baziteke ku front ziwulizibwe ziyambibwe polisi zaabwe zisekendingibwe zibeere ku front so bingi nnyo ffe ng'abayimbi tetutudde era ffe ng'abayimbi tutuula enkiiko everyday ezaffe mu cover ntweyongera okutema empenda tusaze magezi ki okutereeza obukulembeze bwaffe busobole okubeerawo nga bulambulukufu nga bwesigwa ate nga buli muntu abuwuliriramu twemulugunya ffe ng'abayimbi ba stakeholders okusazaamu okulonda nga tebatugambye ne police board netatuweereza ki information ate nayo etugamba obubaka wagituwako leeti nkola ntuufu minisita okujja na communicating naffe direct nga ba stakeholders than okwongerayo ebbanga ffe twongere okuspendinga sente mu campaign mu kutambula mu kukola ki mu kugezaako connectinga ne banno tusaba omulundi omulala bacommunicatinge naffe ng'abantu so si kuwandika kibaluwa nokya ku Facebook ate polisi nekwata bazzi ekirala nkubiriza abayimbi bannange era nga mbasaba nti buno obukulembeze bwammwe si bwange nzekka nsaba mwenyigire mu nsonga eno era date gye banalangirira ffenna tusitukiremu ekintu abamu bali positive bankubidde
nti abamu baali bajja abamu emmotoka bakoma bweru embeera gye balaba ne beeyongerayo. So mbasaba temujjanga okwo tubeerewo tutereze obukulembeze bwaffe ate tubulambike bulungi ki kye bulina okukola. Zeze zimu ku nsonga zange okujja nga mulina bibuuzo bye mumbuuza. Saha tetwagala okumanya kikyo zaako nga president era okizaako ddi decision ya uma gyasazeewo okwongerayo akalulu. Tulina olukiiko ng'abayimbi ku nsonga eyo nabadde ngezaako okukwataganya ne bannange manyi baba bize nga ngezaako banoonya lunaku ki bonna lwe banaaba nga tebali bize tugezeeko okwogera nabo era nga nsaba tusayire wamu amagezi nga sinze sekinnoomu nga nze ndi mu kutema empenda naye ffenna wamu tutule tugatte obwongo nti tuyinza kukola ki tuyinza kukikola mu mbeera ki era tuyinza kutema mpenda ki ffe ffennyini okusobola okuteekawo okulonda n'obukulembeze bwaffe okuyimirirawo. Jukira okulonda kuno kubaddewo nga abantu bebeeteramu ssente bwe tuwulira police board naye nga ate tuwulira era wandibaddewo omutemwa oba waliwo omutemwa oguli samuya samuawo nga twandiyagadde okulonda kuno kujje kungulu ffe ng'abalonzi abayimbi tumanye obuzibu buliwa kyekisibye okulonda osanga naffe ffennyini tuli solution mu kulonda okwo kubaawo amangu. Saha embeera eri mu ggwanga Uganda enyiga buli omu okutwaliza ddala n'abayimbi era ebakosa abayimbi balina ebizibu nga bw'olaba gw'omu ku bba balina ebizibu ngera ebizibu byolina byabadde kuwo waka okubo wafunyeko okuyambibwa okuva mu wuma oba tewafunye ekyokubiri wabiyiseemu otya twatuuse tutyawo okuba nti nno kayanire kubo ne banneiba. Ensonga ezo ziri mu kooti saganyo zitambaala nnyo naye okutangazamu kati ndi kubanga ekyalabiddwa newo kikweka kiba kyakoze ki kyalabiddwa. Ow'embeera katalimu nakawuka mbaddewo ndowooza emyaka 10 nga nkolerawo emirimu gyange nnundirawo nnimirawo nsulawo nkola ki. Twatuuse mu mbeera nga waliwo omutuuze yakagulawo ndowooza emyezi mitono emabega ng'agamba ate we tuyita tewali kkubo ate ffe nga mu kujja okugula emyaka 10 egiyise baatuyisaawo ne batulaga nti awo we wali ekkubo. Ensonga zino tuzituddemu ebbanga ne chairman n'abakakiiko n'abamu abakulu okuva ku lands ne bajja ku kyalo ne balooya ne bajja ne tutulako mu nkiiko ne banneiba nga tugezaako kunoonya solution naye nga neiba omu ye akola kiri kyanjawulo ku kintu tuba tukanyizaako mu lukiiko era nga obeera oli ku mirimu ova kukola kiro ova ku shows oddayo nga ye amayinja mu luguudo nosooka kujjawo mayinja n'olyoka otuuka eka era ekiro ekirala n'aleeta amala era n'agayiwawo era ne mugajjawo ne bachairman ne ba osi n'ab'ekyalo n'aleeta amalala era n'asimawo ebinnya era nabyo ne mujja ne mubiziika ne bachairman n'ab'ekyalo. Eggulo yazze ng'asima musingi nga bazimba ng'aleese ne bakanyama babbondya abamu bali armed mba neebase nga banzuukusa nti batandise okuzimba mu kkubo nga ntambula ntuukawo nga babbondya bannyambalira babbondya be bannyambalira nga mbabuuza muli batuuze ku kyalo nti aa muli bazimbi nti aa mukola kinti tukuuma bano abazimba ningamba ennyumba ya minisita nyumba ya mukulembeze kikajjo kuba niwe baya mukulembeze basanze ku kyalo abawaki abawe ekitiibwa nze ku kyalo siriiko nzekka abamu bakyazimba abamu bagala kutandika abamu balimirako bulimizi nti waliwo ne neiba golaba nga akyavuga ggaali naye nga jatuuka neyagula emmotoka so omukyala ng'atandika okukola effujjo lyaleetaleeta abayayeyaye ku kyalo fe ekyalo abantu balinayo famire zaabwe abantu gye bali in a decent manner ye kye yakoze ng'aleeta babbondya batuwambe batusaleko balina amajambiya gukumubiri naffe nga tujjayo ki embooko zaffe nga tubambalira bwetubambalira nga badduka ku kyalo bwe badduka ku kyalo nga batuuze baziika ki ebinnya babadde basimye so yembeera yabaddewo era leero tuva ku poliisi kwogeramu ne DPC yatuyise olwa fracas yabaddewo abantu baleme ku causing nnyo chaos
naye ab'obuyinza kyemmanyi nabo babeerako ku mikutu gino nga balaba tubasaba ensonga zino bwe babanga bazirabye baleme kulinda ffe kujja gye bali ensonga ezimu batumanyi wawa zikola ki ffe ku kyalo tuba tumanyi chairman yakola ki yatutwala era ensonga nga twaziropa dda mu bachairman n'agezaako zikwatanga wasobola naye atuuka n'alemerera obuyinza bwe bulina ebukoma tusaba obuyinza nga muba mulaba ensonga nga zino mujje mutuyambe thani we munaleeta foosi nga wazze mirambo ku kyalo abatuuze gye bali bakambwe bo tebamanyi na wakkubira ffe chansi weri nti osokubira ku DPC n'omugaa jangu nyambe bano baleesa abamajambiya ku kyalo so tusaba nga tewannabaawo obuvuyo bungi naye ensonga mugikonsideringe kuba siri omu nyinza okuba nze nina eddoboozi mwebale nnyo mwebalire ddala nga tonagenda saa twagala kutegeera ani oyo omutuufu ani omukyalo oyo ani amanya ge sigamanyi then n'ekirala kyenjagala omumanya kubanga abagizi bwalabye amajambiya nga gavuddeyo bategeeze nti oli mulamu era oli mu mbeera nnungi ndi mulamu yadde waliwo obunkenke naye ffe tetutyatyaffa naddala kasi tojja ku property abayimbi abamu abali ku police bond twalaba baavaamu abali mu WhatsApp groups baavaamu so far right now baani abaliko balabika tebaali bamativu n'embeera eri gyenkunyonyodde emabegako naye nga obuyimbi bakyabulimu n'omutima ogwagaliza obuyimbi bakyagulina ate bwe twogera nabo ku masimu direct batulaga nti tukyali wamu naye buli omu obusungu aliyakitinga n'amala n'akola ki nakkakkana nze mpozi kyembuuza njala kutegeera nti okulonda kati kwakasazibwamu kumpi emirundi 2 mirambirira ate nga abayimbi babadde bakatandika okuba nga abakola kikuyisizza kitya mu ngeri ya ssente nga gwe eyeesimbye ku bukulu bali mu kutwononera ssente bali mu kutwononera obudde bali mu kutumalako emirembe ffe ng'abayimbi omulimu gwaffe gwakusanyuka tulina kuba mu bintu bya pate byakusanyuka byakola ki gwe mulimu gwe tukola naye olaba nga naffe tuuse okufunya feesi omanya waliwo ekitali kirungi Kingisa, waliwo abayimbi abamu abagamba minisita avaayo ng'ani atali muyimbi ategeerera abayimbi nga gwe omukulembeze okyogerako minisita okusazaamu akalulu minisita bagamba nti ye ayogera ng'ani minisita tulina kuba wansi we tulina kuba wansi wa minisitule eyo kubanga yeba etutwala naye ffe abayimbi Zakayo lwe luyimba oluliko era buli ayagala okuzannya alina kuzannyirawo so toluwulirangako abalozezaamu oyinza bagamba bugambo kyo babubakati baliwa Hendrix ali Pepper Daddy mutabani wa ani Hendrix ali Pepper Daddy mutabani wa Bebe Cool alina amanya nazimuwulirangako yeeyita Pepper Daddy mutabani we zimanyi byalugaba Pepper Daddy tomumanyi Alan eyo ensonga sagaa nnyo gibeerako eyo